Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye muwakulya mulanga ne mutwegattako ku mukolo guno mukadde waffe nga jaguza amazaalibwa ge. Okusooka yonna sooka okwebaza Mukama amukuumye okutuuka ku lunaku lwaleero. Kuno si kwagala n'enteekateeka yaanu ya Mukama. Bangi bakyagala bakikyukeko nga bwatukoze emyaka gyatuuseemu neno ekitasoboka. N'ekyo mukadde waffe jjajja mukyala tukwebaza nnyo wamu n'ab'ennyumba eno okukola enteekateeka okwebaza Omukama ku mukolo guno. Neebaza nnyo Faza Mawejje, neebaza kwaya, neebaza omusomesa abatwegasse kuba abatuguliddewo omukolo guno nga guyita mu Mukama, okwebaza Mukama. Nemuleeta omwali omutukuvu mu luggya luno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'ogyo omukolo gwe tuliko mukolo mutukuvu. Omukadde ono nze muyita mwannyinaze, muntu mukulu. Nze okujja mu kitundu kino pezi kadde oyo byankoledde sinza nakubitenda. Bangi mbadde temumukozesa naye alina ebyama. Tubadde tumusanga awo nga ali ku kasana ayagala kufuna vitamini nga basawo bakola ki bwe bamulagira, naye nga bwemusemberera ebirungi byasobola okukola ki okubuulirira mu buzibu bwonna. Emyaka egyo okutuuka ku myaka egyo omuntu omukulu aba alabye bingi abagezigezi oba abaagala okumanya nti sebo bwetambula wadde bamutuukako ne bamwebuuzaako. Era nebaza abantu b'enju eno omukadde oyo Mukama nga kyatukuuma, mwongere okumwebuuzaako, mwongere okumwebuuza. Alina ebintu bingi ate oluusi ebiyinza okubayamba naffe okutuyamba mu kitundu ekino. Omukadde oyo abadde awabula awa amagezi nga buli kizibu kyonna ky'olina omutuukako, maama kino nnemereddwa mbadde njagala okunyamba. Naye abantu b'omu kitundu kino ndowooza batono nnyo abadde bamweyambisa. Olwekyo mbadde nsaba, sijja kuba mwogezi wa lwaleero, naye neebaza Mukama amwaŋŋaazizza okutuuka ku lunaku olwaleero n'ebirungi byatukoledde mu kitundu kyaffe. Mwenna batwegasseeko okwebaza Mukama ebirungi byakoledde amakama gano. N'olwekyo Mukama abakuume, ne mukadde waffe amwongere emyaka tukyamwetaaga, ebirungi akyalina bingi. Mwebale nnyo, webali ddala, naye obadde ambushi. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world.
For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Tukusaba oyo
kusabibwa kulunaku lwaleero tukukusinza nnyo okutuuka kulunaku luno. Mwebaze nga byakuwadde nga bw'omusaba ayongero yakukumenga leero ne bulijjo. Mwebaze nga byakuwadde nga bw'omusaba. Abagenyi baffe mwenna tubaaniriza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsooka okwebaza eri Mukama Katonda atuwangaazizzaako nga ffe abatuuseeko wano. Neebaza nnyo Mukama Katonda okumpangaaliza omukyala wange, kati sikyamuyita diri kadde, mayi wayifu mutiini gye muwadde, sikyali kubiri bikadde. Kaakati neneebaza nnyo bamaama bange, bakojja bange abalabirira mukyala wange mayi mutiini. Mwebale nnyo ne baganda bange, mwebalire ddala n'omukolo guno gwe mutegese. Kaakati nze mukyala wange entanda gye nkusibirira siyinza kukuwa sowaani oba kikopo, wabula wuliriza obubaka buno bwe nkuwa. Bugamba bwe buti, kabaka w'eggulu aba atya. Katonda ayagala abazira abatatya kufa. Mwanga n'ababuuzaako mwenna mwogere, obanga mwagala eddembe eddiini muleke. Abakungu n'abakuŋŋaanya nammwe mwogere. Baamugamba kimu abaana baakufa, bamaze okujenga ensi bonna bookebwe. Mwanga n'akuba abanna abange mwogere, Kalooli n'agumya abanna abange mugume. Mapeera yakeera ku nkya ng'azze okuwulira ensonga. Omwana yakimutemera ku nju ti omusango ogumaze okusukkuluma abaana baakufa, tiwakyali kulindirira. Mwanga bw'asaze omutima n'agumya amugumya amasooka ge gamu, omusaayi okutiiriika eddiini lweroka. Baliwo abazira abalirwanako ebuzira, baliwo abazira abalirwanako ebunyonyo, be baba abalisomesa omwoyo. Yozefu yakulembedde, Kalooli gwalaba, Donozi Yosebugwa iside kyekimu, Andereya Mugyasi naye bwawera, Luka baana ba kintu olwonno lweruku, Bulumi Serunkuuma ogonno gwe mutwe, Anatoli omubuuza kikimu kyakufa, abangi abasigadde nafutokebwe. Babakubira obugoma abange mwanguwe, ekibuga ne kyezinira bonna bookebwe, abaana ne beewaayo bonna mu kufa. Ab'amaanyi bwe baayokebwa, ekkomya ati nga littuuka, ab'amaanyi nga baayokebwa, ennamugongo gye baayokebwa, ennamugongo gye baabetenterwa ab'enjawulo, ennamugongo gye baabetenterwa ab'entiisa, ennamugongo gye baabe bannange beŋŋamba, ennamugongo gye ba ennamugongo ennamugongo bwe bwobubaka mukyala wange bwe nkusibiridde. Ndowooza owulidde obugambo. Tweyanziza nnyo, ssebo neyanziza nnyo ampadde akamasukira kano. Mwebale nnyo, mwebalira ddala abagenyi baffe benna. Tubaaniriza era tuli basanyufu, naddala ffe abawologoma. Tuli basanyufu nnyo wano okubeera nga muzze okutujagulizaako emyaka 89 egya ssenga waffe omulungi. Omu bw'ati ate ge twasigaza bannange alinga akatika akabiriiti. Tusaba buli lunaku Omukama amwongere okumutukuumira. Ku lw'empologoma ndi wano mu linnya lya mukulu wange abadde omwogezi ku puroguramu, abadde mukulu wange Maria Nakalema Ekireka. Sinnategeera oba ali mu Lwera oba aliwa simanyi, naye kambeerewo ku lwe wanaaba atuusemu n'amubuulira ebibaddewo. Naye ku lw'empologoma tusiimye nnyo, tusiimidde ddala nga ku ssenga wange ono kyemanyiiko, kubanga nange ndi mukyala mukulu, ndi wa myaka 65, nina kyemumanyiiko. Ebintu ebisinga obungi ssenga wange ndowooza ebisinza okumuwangaaza
bye bintu byaffe byonna emigugu gyaffe gyonna gye twamutikkanga n'akkiriza n'agyetikka ng'akkiriza buli nsonga yonna. Walingawo edda wano akayumba naye nalabye nnyo akafaananyi kambuze. Akayumba ako kaali kampagi nga kabeeramu n'emmuli nga zisinise n'amannya awo nga budongo buvuddeko naye nga mwatwaniririza buli omu nga bwazze nga bwamwaniriza era nga bwe bagamba nga bwe bava okwogera mu bbanjiri nti nno Omukama amukongozze lwakuba naffe yatukongojja. Tuli ku mukolo tuliwa ndiddeyo nnyo kati tutandika okwemenya ate ngenda tutandika obbagamba eyaŋŋambye omukolo guli kaliisizo gyenva ate mmanyiiyo yendagiriro gye nnyina. Alright, kati tugende mu maaso ekikulu tutuuse. Muli bulungi? Nakawombe Shifa Hope gemanya programu ewunyisa omwagalawo surprise your loved one. Tusanyisa obbalaba abagenyi baffe mwenna abalungi mwebale kujja. Twebaza Mukama Katonda ku lw'omugole waffe olunaku olwaleero bwe tuli mu kucelebratinga. Abamu tumuyita jjajja, abalala tumuyita mami, abamu bamuyita sister, ndooza abamu mikwano si kyo naye nga kyensinga omumanya nti ffenna tukuŋŋaanye lwa mukwano kwagalana na kumwagala. Tuli wano kumuselebratinga. Omugole waffe oli bulungi wangi oli bulungi? Happy birthday bannange. Kale kati nsaba tuyimba akayimba happy birthday to you nga naawe wa saxophone bw'otukulembera. 3, 2, 1 let's go. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Sibawulira. To you, to you. Okay. Oluzungu lwakola ki? Okay. Tuli wano okucelebratinga omwagalwa waffe omulungi. Bannaye jjajja nga nsanyusa okulabako. Munnange nange nsanyuse. Naye nze onzijukira. Amakubo mugakulike. Tugayiseemu. Onzijukira nze. Onzijukidde. Nze ani? Amanya gambulabula. Jjajja nzijukira agambye yandabako nzijukira. Just tegeka tugenda mufuuwa jjajja. Jjajja onzijukira. Naye nga ngezegezeemu oba. Nji? Oba ngezegezeemu. Nze muwala waani? Kale teeba erinnya tolijjukira nze muwala waani mu nju muno? Jjajja mugezi. Jjajja mugezi nnyo. Tonzijukira. Nkujjukira naye amanya sikyagajjukira. Jjajja yanzijukira naye amanya tagajjukira. Banaye happy birthday. Munnaye nze bantumye nkusurprising. Waliwo omuntu eyaŋŋambye yandaba ku TV n'agamba nti ne jjajja twagala tumuselebrating ye muzira waffe era twagala ojje omukwate omuteeke ku TV buli omu amulabe ng'ontereeza. Wanje tusanyusa okulabako kale nange nze bba nasanyusa okulaba. Jjajja olowooza ani yaŋŋambye nti nno nzije nkukolere surprise? Jjajja bya surprise obimanyi? Bimanyi naye saategedde yakugambye. Babiyita batya?
By'emikolo gwe tuliko. By'emikolo gye tuliko. Ne gwani gw'osuubira? Okukola kye yagambye. Yaŋŋambye okujja wano. Simutegeera bulungi. Wandyagadde omutegeera? Nange njagala mutegeera naye bankubira ssimu. Omuntu yankubira essimu naye yankubira simulabangako. Naŋŋamba olunaku olwaleero nnyina okujja wano. Kakitegeeza nange nnyina okkuba essimu eriyo okubeera wano nga nnabuze. Sibuze? We wano ow'omumbejja Nakalema. Ndi mu kifo kituufu wanje. Yenze. Yeggwe kennyini omu bw'ati. Okay. Kandabe wano ku ssimu eyantuma akwate essimu ambuulire. Halo? Halo? Gyebaleko omukwano. Eyantuma naawe oli wano? Nyabo ndi wano. Uli gwendaba ku ssimu. Bannange. Wanje? Mbadde ngenda kukitta mwogere. Mbuye abadde agenda kukitta amwogere. Nzijjawo wooli? Mbadde mmanyi omubuulireko. Kuba muneegwe yatuyise wano olunaku olwaleero. Kati kanzijjawo wooli engeri gy'oli nti toli fayini. Omuntu aba alina ensonga lwaki. Yabadde asobola okugamba nti kayeekolera oba keeke n'ebimuli naye aba alina ensonga lwaki ayagala Shifa basituke bajje. Ate aba alina ensonga byayagala okugamba omuzira we olunaku olwaleero. Bane nsanyusa okulabako. Kale munnange. Ninga olabye n'obulwadde. Munnange nakubulya naseerera. Banna omuntu azze okunnona ali ku mmotoka kyasoose okuŋŋamba agambye mami akwagala. Enju ebaamu kimu Hope Shifa. Bannange abagenyi baffe mwenna nsanyuse nnyo okubalaba okujja okunsanyukirako ku lunaku lwa maama wange. Nze gwe mulaba omukyalo ono mulaba buli kaseera. Mbeera ku TV programs ze zonna nzigoberera. Era lwe namulaba nenga nange nnyina okusanyusa omwagalwa wange. Omwagalwa wange ye maama wange. Ye mulungi wange, ye Katonda wange, ye byonna. Era nagamba nti maama alina okulaba ku kino. Alina okirabako ekya Sifa. Bannange muleke mbabulye temulaba omukyalo no munamulabako buli omu ajja kwagala okumuyita ewuwe. Mujja kwagala ebintu bye byakola, mujja kwagala engeri gy'asanyusaamu abantu. Mulabye maama wange bw'amusanyusizza. Maama wange ndo tonnalaba bye bakusanyusiza naye ojja kulaba. Omukyalo ono bwe twamukontaktinga yali Dubai ng'agenze kusanyusa abantu. Ono gwe mulaba mu nsi zonna bamuyita. Sigamba nti nze kanze muyise. Ab'omu Amerika, ab'e London, ab'e Dubai, twagenda omukubira yali Dubai. Nambuuza nti lunaku kirunjagala ne mubuulira olunaku lwe mwagala. Birthday ya maama wange yali supposed kubeerawo nga 7. Naye olw'okuba nti nno twayagala okutukola olunaku lw'omukaaga abantu bonna bakole ki babeerewo kubanga abantu bagenda kubanga tebakola. Era neŋŋamba Sifa nti birthday ya maama wange ya 7 naye twagala kulukola nga 11 ng'ali Dubai. Nambuulira byonna naŋŋamba nti kati gwe kiki ky'osinga okuwulira okwagala. Ne mugamba Sifa nze ebintu bye byonna by'okola mbyagala nnyo. Gwe yiiya olabe ky'okola ki kyoleetera maama. Naŋŋamba kati bwe naakomawo nja kukukubira essimu nkubule. Era bwe yakomawo nankontaktinga ne tumaliriza buli kimu. Ne mugamba jangu osanyuse omwagalwa wange omu gwe nnina mu bulamu. Byebyo bannange. Kale tweyanza nnyo wabula webale kunneesiga kuba engeri omuntu gy'omugamba siri mu ggwanga n'agamba sifuddeeyo. That is trust. Tweyanzizza ate mutusonyiwa ebitagenze bulungi tusigala tuli bantu ffenna. Naye nga nkimanyi nti tugenza otuula wano wadde ffe abakoze surprise ne mami oli naye nkimanyi abaagala mukadde bangi wano. Kati tugenda kusituka 1 by 1. Nze mmanyi surprise zino tekikoma ku bimuli na cake but ebigambo bihitinga stronger. Gwe bw'oba owulira ng'olinayo obugambo bwo bw'oyagala okugamba omukadde ono nga kikuli ku mutima ekirungi ky'omujjukirako kubanga luno olunaku lwa laavu kuzzaayo mukwano.
so bw'oba oyina ky'owulira gwe oba oyina ky'oyagala omukolera oba oyina kayimba k'oyagala omuyimbira oba oyina ky'omujjukirako nga bw'osiriikirira awo kikusesa wandyagadde okisharinga oyina ky'ojjukidde mumuwe kubajje. Amanya nze William Kalinzi ndi mutabani wa mukulu ndi mutabani wa mwami Ssenyama John Wilberforce ekyamula. Nkuze nga naye mpita mu bigere by'omukyalo nga buli bwe nva ku ssomero nkyama ewe wano n'abaako byaŋŋamba nti muluddeyo ku ssomero nga kitange headmaster ebuna kyannamukaaka nga ekyokulya kyayina akituwa n'atubuulirira nti mpeere n'empisa n'okwagala abantu. By the way, bwe mba nvuga sirina mwana gwe nsanga ku kkubo ne mmuyitako era buli mwana yenna agamba abamu bantuuma n'amannya boda boda naye ate nga nze sibeera nawe. So kisa kya Mukama nti ono ayinza okumpaako remark. Yes, it's good. Naye kababuulire Mukama abawamukisa akyaliwo. Yes. Mu buto bwongo okula. Yes. Ekyokulya teyakiryangako. Yes. Naye nga ate yalinga so talkative. Kyekyampaririza okugenda ntandika okukola ku radio. Weewaawo nti siriyo. Yes. Naliyo ku radio Equator. Yes, Mukama. Yes, kinana. Yes, kampereze Anet Sewenya ku CBS FM nti Mukama Katonda akuwa omukisa obeere nga oya. Okay, mumukungalo tweyanzege nga batufunaddako anga batufunaddako DJ Muwere ddala kakayimba kanga akandalimba n'omulungi addako ng'olina obugambo bw'omukadde tetwagala tuve wano wange singa nali mugamba alina ebigambo bya mukadde. Tweyanza nnyo abooluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna obudde bwonna Omukama mulungi era ze embeera ze. Abooluganda ndi musanyufu nnyo olwa jjajja wange Nakalema era nze gwe mulaba wano nafuuka mwana mu maka muno ng'era yandeeta okubanga nange ndi ku kyalo Kanoni jjajjange Nakalema gye yanzija nava Jjinja ye yampakiranga senga wange Jeeni twalinga naye Sudaani. Kati bwe tubeera Sudaani senga n'afuuka nga mwannyina wa taata bw'avaayo nange nenvaayo bwe ntuuka nankubira omwana wange Aneti oli ludda kikonze asenga ndi Tororo n'agamba naye njagala ojje e Masaka okole ki ondabeko nenzija bwe ntuuka jjajjange ne musanga nasooka kubula ne ngenda paka kyotera ate nenkomawo bwe ntuuka wano jjajja n'ansanyukira najja n'akaana kange akalenzi jjajja bwe munyumiza emboozi yene n'engeri gye nali mpitamu jjajja n'aŋŋamba tuula nkusabye genda onone ebintu byokole ki ojja otuule. Nali wano ogutali mwezi gumu ebwebiri natwala ebbanga nembeerawo jjajja n'andabirira nanjola nenfuuka omwana nenfuuka omuzzukulu naye jjajjange nkwebaza nnyo weebale kunfuula kyendi n'essaawa zino wendi jjajja nkwebaza era Mukama akuwa obuwangazi jjajja olw'essanyu eringi mpulira nga nange muli mu mutima ansanyuse jjajja
jjajja weebali nnyo weebalire ddala kale munange webale kusiima singa nawe ojjidde ddala webale kusiima tweyanza njagala muwulirize nnyo ebigambo bino oweteeke mu bigere ebyo nti bwemanza atudde wano ne bayita abantu okunjogerako bagenda kunjogerako bigambo ki abalaba sho bakimanyi bino ebintu njogera enkya n'eggulo bw'atudde oba oli myaka gyange oba oli mwana muto ng'okyasoma oba oyagala abantu boogere ku linnya Shifa oyagala bagambe totubuulira totubuulira oba oyagala wabeeyo abantu bewakolera ebirungi bannaaye essanyu lye tulina lya Mwoki wa Gonja tusooka okwebaza bonna abeerekereza emirimu gyammwe olwaleero ne mujja okwetaba ku mukolo gwa jjajjaffe okuweza emyaka egy'obuto 89 jjajja ono ffe ng'abazzukulu kitumujjukirako tabadde mwangu takwasa muntu yenna kyejo abadde mukambwe jjajja nga wogaana okusaba essaala ekyeggulo obadde togenda kyekombako jjajja nze najja wano gwasooka okulaba jjajja nali mu myaka ndowooza nga 25 naye ngenda otuuka n'embeera gye nasangawo nga nze manyidde okwetambulira mu nko olw'eggulu olwatuuka wano nali nfulumamu nambuuza mukulu ogendawa nengezaako okwagala omubuzaabuza nti njala funa ku mpewo naŋŋamba nawana empewo weeri by that time ennyumba eyo yali nkadde ng'era empewo ekola ki eyitamu jjajja weebale kuteekamu mpisa jjajja weebale kwagala bantu jjajja ono alina ebyafaayo bingi jjajja ayaniriza buli muntu era tusaba nammwe abazzukulu temweraga mwanirize buli muntu jjajja ayagadde abantu jjajja tanyiiga jjajja babadde bamunyiiza n'agamba ebyo byansi jjajja olina abazzukulu bangi oyinza okuba nga abamu tobajjukira naye abazzukulu olina bangi fe abali wano fe batono abazzukulu bo abali e London nga bakulembeddemu za Lwango Lona bakwagaliza amazaalibwa amalungi bazzukulu bo abali America nga bakulembeddemu Damali Nanyonga ye ne gye buli ye ali mu kukulukusa maziga n'agamba yandyagadde nnyo okubeera ku mukolo guno ogw'ettendo abazzukulu abataze wano mukoze kyabwerere ate nga we muli eyo mutudde mu kava jjajja tukwagaliza amazaalibwa amalungi jjajja ngenda kusaba ku baana banyina abalinga ebikondo by'essimu mufukamireko okwo bannange kabadde kakodyo badde bagenda kukakola nga tunaatera okusiibula sifa wano emirimu ogenda kuyoola buyoozi tukwagala kulika ekkubo naye n'omuntu yakulagiridde n'obula yaloodinzeemu ekiro yaloodinzeemu ekiro tabadde kwalaali naye nga tebakunda bantu bakunda baaniriza bwaniriza bagenyi bannange kantwala omukisa okwebaza abantu b'e Bukunda Kibaati mwebale bannange tufiirwa tubeera mu maziga ne mujja ate tubadde mu masanyu kiyitiridde waliwo abasajja baffe wano abanywamuuko namwe mwebale bannange okutuwa vibe twebaza abantu abavudde e Kampala timwebale kuleka mirimu gyammwe egy'ettendo ne musobola okubeera ku mukolo gwa jjajja muganda wammwe senga wammwe nsembyeyo okulaba jjajja Nakalema tukwaniriza jjajja Katonda yebale kutukuumira n'otambula n'otuuka bulungi bamama bange bajjajja twebaza kubanga ebiseera ebisinga twebaza abantu nga bafudde kantwala omukisa guno neebaze Ankasumani Lubowa
nti Christmas ezisinga abadde ajja n'alya ne mukadde we weebale bambi okumuzaamu amaanyi wamu ne famire yo. Nzisaako okwebaza Uncle Ferryman mu bakojja baffe sigenda kusuusuuta nnyo netambula n'ogwo omutima omulungi. Uncle Ferry situka obireko ku bantu oyo Uncle Ferryman. Nzisaako Uncle Kalyango Junior oyo watuuka wano tetutawaana genda mu byoto amanyi okufumba bulungi pilaawu. Nze ndowooza nze muzzukulu omukulu wano bampita Geno Nsubuga Frank. Erya Geno siri mujaasi naye okukulembera abantu bano bazzukulu ba Nakalema bonna si kyangu. Mulimu bakabaaya ekyo kyaffe kyawaka tweyita amannya nga tusaaga. Ngenda kuddamu neebaze Maria omuzzukulu oba waali wano. Maria aliwa? Maria asemberako wano. Maria oyo kati tetukyamuyita na muzzukulu, tumuyita mama Nabbanja ow'emyoga. Maria oyo waliwo we yatambula n'amenyeko okugulu ne kumuyisa buvi ne bambi tubadde tumutuma emirimu mingi nga teyeeganya. Maria weebale okutegeka kuba ebiseera ebisinga ffe tujja omaze okutegekera. Neebaza ttiimu yonna ekoze okufumba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamama bange, mama Nabulya wanika ku mukono, bamama mwenna, bajjajja, bakyala babajjajjaffe, ba anko, bana mwebale kwagala jjajja. Ab'empologoma buli waali situkamuuko okujjako ng'alimuuko obukosefu. Jjajja mbasabye musituke musiragidde, naye njagala okwebaza bajjajja. Mwebale kwagala ssenga wammwe, mwebale kukuuma muntu wammwe. Ffe tumujagulizaako okuweza ekyo naye mmwe mwakuuma omutindo ogwo. Ab'empologoma emuli Katonda abampeere kye musinga okwagala. Tetujja kwogera bigambo bingi nnyo, omukolo gukyagenda mu maaso. Sifa kyalina bingi nnyo byagenda okusotoolera jjajja. Jjajja Katonda yasinga okumanya, tukusaba akwongera emyaka. Naye nga nyongera okwaniriza Mwami Shonga Herbert mwefaananyiriza. Ase Mulugwe mpulira. Yoyo. Musajja w'amaanyi nnyo. Apromotiza abayimbi bangi nnyo nno. N'abafuula ba star. Ate togenda wala omuntu wuyo mu nnyumba. Nze mbalabyeko bafudde ba star bangi. Era jjajja wano bamudesigninzeyo wano kagomesako omulembe. Yes, bamudesigninzeyo ey'omulembe yiino ebateekako ebigenderako byonna yakaliwa keeko kati awo wennyini n'ekimuli ekirungi kino kya jjajja anti abantu abamu bamanyi nti ekimuli olina kiwa mwami na mukyala ne mamiwo omutwalira n'ekimuli. Ate kiriko n'omukigamba. Yes. Happy birthday, mom. Yeah, she's such a loving mom. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwadde renda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise jango yimire waneeno oba katulumirize. Nsaba muto wange Nasuuno oyo ali awo omusomesa waffe ajje wano naye. Senga nyabo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubalaba. Twebaza Katonda okukuuma ng'oli mulamu. Nammwe nebaza Mukama okubayisa mu makubo ne mutusobola okutuuka wano. Weebale. Mu byonna neebaza omwana wange Namwanje. Namwanje mukwano.
nkwebaza nnyo 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 okumanya nti tuli bamaama bo. Weebale nnyo nnyabo, weebalire ettala. Emyaka gyange si mitono, kumpi twenkana ne ssenga wange. Nze nazaalibwa 1939. Mbulira bannange, ssenga ono kumpi twavubuka ffenna. Ssenga waffe ffe tuli bawala ba Daniel Lubyayi wamu n'ono ye kitaffe we wali omugenzi wa Lugembe yatusikira nga ye muganda waffe. Waliyo omulala bamuyita Luwaga abeera wali ku Ndikutamada, simanyi oba wano bamugambye nga wali simanyi. Waliwo omulala bamuyita Fulgensio Serwadda naye taliyo. Omwana ono gwe mulaba ye mugalanda wa kitange. Bakitaffe bonna bafudde baweddewo tebakyali mu nsi muno. Ne twebaza Katonda okulaba nga Mukama Katonda obuyinza atukuumidde ssengaffe. Nze n'abaana bange benzaala 2 n'abalala mbazaala naye bano mubadde muludde nga temubalabako. Ono tatera kubeera mu Uganda naye ebiseera ebimu abeerawo. Oli mukyala mufumbo. Asumaani walwana n'olutalo lw'embaga y'omwana ono. Kati wuuna akaddiye baabo be natambudde nabo. Aganye tannakaddiwa akyali muvubuka. Abazzukulu mwenna ababadde tebammanyi muntegeere nze amaka gange gali Kireka. Kireka awo kati bazimbyewo petrol station empya endala. Bannange ebigambo bingi mbagaliza Katonda abakuume, abawe okwagalana, abawe okusonyiwa, abawe obumu, abawe byonna bye musinga okwagala, ate abawe obulamu. N'ennaku ezisembayo ez'obulamu bwammwe nga zituuse musobole okuyingira mu Bwakabaka obw'omuggulu. naye ezo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma gyokumanono mbadyawo naleta agambye tayinza butayogera. Abajja mupozinge mutino bba wakayimba nja kuyita mu bwangu timutya. Nze kansooke kufukamira. Senga wangi nnyabo. Bannange weebala omulimo gwonna watulera n'otusomesa obutayawukana n'otuyigiriza nti omuntu ayagala munne. Senga weebale nnyo, weebalire ddala. Kale munnange Tusaba otusonyiwe kubanga omuto bw'aba akula twakusobyanga naye tusaba kutusonyiwa. Senga nze njagala owangaale emyaka lutoto tukuwalule ne ku kiriba. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka agerekere Obuganda. Enga kalemelemere ku nsi. tazireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kosoma nze hitila musoli nga
Basebo ne bannyabo nga bw'oyogera kanagambye nkamwambaza ate kakutereka. Basebo ne bannyabo tubalamusizza mwenna. Tusanyusa okubalaba. Mwebala okwagala jjajja waffe. Ngayogera wano nze Nampijja Joyce ndi muzzukulu wa mukyala Nakalema. Nze ndi mutume nga ntumye yenna Kintu Jane jjajja muwalawo nze abajjajja wange naye ng'akuwadde kino ekirabo agambye nti akwagala nnyo tasobodde kubeerawo naye akusabira mikisa myerere na buwangaazi. Jjajja salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu watyo nandaganyisa okumulage waffe senga amanya n'eddoboozi nze Joseph Serwadda Saalongo senga owankuza era guwambererawo buli kintu kyonna yadde okufuna obufumbo bwange obutukuvu nga gwe wennyini senga nkwebaza era nkwagala nga bwe neeyagala senga njagala owangale ate nange nsabira nange mpangaale nga bw'oli senga neeyanziza nnyo neeyanzenge nze wange ntegeera bulungi nnyo agambye yetamukwatako nebaza Katonda olwa senga wange sezaala wange okutuuka ku mazaalibwa gano ag'emyaka egy'obukulu gatuuseeko era mwagaliza emikisa gya Katonda era mwebaza byonna byonna kubanga nabeera ne sezaala wange ebbanga ddene naye twayita mu bizibu bingi naye Mukama n'abituyisaamu naye neebaza Katonda ate nsaba Katonda mwongere obulamu obwo uno mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekewuna Hello Simbe owaseno ate ali gumite naye Manchester City bw'ogira bakodduka kale tugende maaso. Nsooka okwebaza Katonda tutuusiza ku lunaku olwaleero n'okutukumira jjajjaffe okubanga tukuŋŋaanye naye wano olwaleero. Nze okusookera ddala kyonna kyendi jjajjange ono ntandise okutegeera nga ndi naye obulamu bwange bwonna jjajja wange ono. Sina bingi byakwongerako. Nange weebale nnyo weebalire ddala bannange nebaza mujja wange ono nga namutwalako omusajja naye ate tusigala tukolagana. Weebale munnange butafuna buba kakati basawo ne banyabo maje tweyanziza alo basawo ne banyabo amanya agange nze Bruno Mikando nasabingako omujera UPDF oluvannyuma n'enkomayo waka naye senga wange ono yambeererawo nnyo kuba myaka gyange n'ekivubuka kali nayemu amalala nga mbeera kabooka eyo taata wange nankuba emiggomizi naddukira wano
kyokka senga yalinawo ka bizinesi ke wali maaso awo yali manju ne wabawo kasitoma janaga nti obayo binayakakambu ye yali manju kati nze nengemuga nti weekali senga nangamba wategeero nti kakamu nagenda kawakula emizimu nenga ye negenda dukide biri bwe biti naye senga oluvannyuma yambudaabuda paka lunaddayo ekawooko so senga kwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala baana yabaliraanye senga nakati mwebale mukuuma mwebalire ddala bannange nammwe abaana mwebale kulabira senga nze mbadde nzijawo ebiseera ebimu bano okumulabako naye katali mu mbeera mbi tugende mu maaso senga webale nnyo webalire ddala baneiba saidi awo nabo baleese ekirabo ne mukyala wankubye akaama ono ye mukyala wange yeish namweyanjulidde ate mwatugufaana abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu mulaba batabadde bamazikuse naye ono alina okwogera kubanga yasinga ebigambo osaze ekigambo emusi nsooka okwebaza akuyise emusi nsooka okwebaza mukama katonda olw'olunaku olw'olwaleero nze ndi muzzukulu jjajja azaala bataata bwe najja eno mu 94 nali nvagayaze wa senga wange taata wange omugenzi George William Kyeyu n'embalango naŋŋamba kankutwala ewa maama yandeeta wano wa jjajja Nakalema ng'ennyumba ya ttaka ya muli yali awo naye jjajja buli omu yalinga ajyamu mu nnyumba eyo jjajja wali tolina mu budde buli naye nga buli kimu tukifunawo wano era nebaza Katonda nti bwe yakulaba n'omutima ogwo kwe kukuwa ate osobola okugabirira abantu bo weebale nnyo jjajja weebalire ddala akalala kesinza kulekerayo bwe nali nfuna omwami wange ono yali yankuba akaama nti oleetanga omwami ne mmulaba ne mmukebera bwe yagamba ono simuwayiriza ne mmuleeta naŋŋamba oyo mutuufu nnyo era simuta oyo okudduka enkya emisinde jjajja Nakalema tuli basanyufu nnyo kubanga otuleze omujoozi guugwo bakwate bulungi ekifaananyi 2026 obeerenga odduse emisinde jjajja tweyanza nnyo okutulabirira tweyanzeege nasuze tudde kale nga nesonza omukolo nga nkakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate kemwanooze ngenda kwogera neekongamuko katono nonsonyiwa bali ndi busanyufu nnyo okulaba nga nkulabyeko maama webale nnyo yamutuleetedde ndi gumite ate nga ndi maanyi kati mbadde njagala ono aba mukyala wange ate ono nankangavudde kuno lino oba abantu bayinza okugamba tulimba birimbe ffe twagwa bugwi kuno ne tubeerawo naye ono aba mukyala wange ate abakyala muliro bw'otafukamira togukuma my one and only omukyala omukulu eyanzikiriza nkukubeko mujja onoŋŋamba tojja kuyomba si bwe waŋŋamba antumye naku zino Nakawere bambi mukama yeebale
Mno bedde ekyo nakitegese nga manyimbo kigenda kusanyusa nnyo abantu banenfudde ngenda kuyiyayo kalala. Abantu babikoba ebyokuzaala kwange naye tasobodde kubeera wano. Yensonga lwaki antumye n'akuwa obubaka buno. African Beauty Queen oyaka banayo kyali mbooko Katonda wange bali tweyanziza birungi byonna babikoledde tweyanziza banage. Yensonga lwaki buli kimu ngenda kukikola okukakasanga nkusanyusa ne mukwano ensi n'ensi eraba kuba abantu bizinesi maaso akalango kayiseewo. Banange basiba ne banyabo mbadde sikifuddeeko ye ate ndooza akanyimirire bweti oba ate bwenayimirira eri nyiza okwonoona. Mbadde manyi nti Hopefa bano ngeri gye mbabeeramu eno banaye mwe munfudde ekyendi kati nziramu bakakasa nti mwe munfudde ekyendi kati. Abaami n'abakyala abali wano nsaba Mukama abampeere nnyo emikisa munnyambye nnyo sina ke nali nyimiriddewo buyise bw'omu nsegayo ebika nina ekatoo kange kano mukamanyi tuludde ebbanga ddene nga tuyiriba naffe tulabye guno omukolo twerage ku TV batulabe naye nanyuma ndabise bulungi engeri gye ndisse Kawere ndi mu kweddaabiriza kakati oba ku TV nalabika ntya simanyi. Abantu enjala ebaluma ne tokitulaga nnyo. Teekako essanyu Hopefa agenda okugenda bambi agambe nti abantu beno twabadde basanyufu. Teekako essanyu. Kakati bannange ndi mutimbi ate nyambaza abagole ate n'okubasiba. Nze sambaza mugole n'anoba. Obasiba nyambaza abagole ate n'okubasiba ebitiiti mbasiba. Obasiba biteeteeyi. Obasiba tutimba emikolo egikyasinza okubeera ku digito. Tekutimbulula muve ku analogo. Sijja kubeera ng'oli agamba mbu newaba mukazi wano bambu tutimba nze sitimba banoba. Ntimba bafumbirwa bokka mubadde mutulaba. Era mbasaba banaye mutwongere ebirimo banaye mutwagale feba smart bridal event situsangibwa wali Bukunda ku bizimbe ebipya ebirungi ebya mwami Mutumba okuwashing bar wewatyo naye nze mbadde manyi ebintu babimanyi ntweyanziza nnyo nnyabo webale eyo yonna ku TV batuwa emirimu munansonyiwa ennaku zino waliwo ekigambo ekyogerwa bagenda bakyogera ennaku zino bagamba mbu ndi gumite ate maanyi bw ate ndi sodi naye mwe mubiŋŋamba mbu nze ndi gumite ze mwe mumuŋŋamba tugenda nakubasalisaamu emyaka 5 emyaka 6 8 atuuse ku 8 kati 8 mu 5 omwana agenze olwo lwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kirabe ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere tomusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo obulekola. Tweyanziza nnyo abagenyi baffe abalungi abatuwadde obudde mwebale kujja mwebale kunyuma mwebale kulaga mukwano. Thank you so much. Era nga kulwaba enju eno tetukiteekinga for granted tubasiimye. Tweyanziza nnyo okutwagala mwebale nnyo bambi mwebalire ddala na buli service providers mwenna abafumbye abatimbye na buli ayina kyakoze okulaba nti omukolo guno gubeera so colorful ku lw'omuzira waffe. Mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala Mukama abawe omukisa. Era nga tusala Mukama Katonda jjajja waffe ayongere muwa obulamu obujjudde essanyu
twongere okubanga tumuselebrating ebigambo bino byetunyumiza leero next year same time same day tuddemu tubinyumye n'oluddako paka tusaba mukama atuteeremu ebisinga. Amannya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo. Osobola okundabira ku simu yo twabigonza ogenda bugenzi ku YouTube notekamu owunyisa omwagala o surprise your loved one no subscribinga nobeera nga ate olaba programu eno. Yes, ku TikTok otekamu Hope Shifa Nakawombe, Instagram Hope Shifa, Twitter Hope Shifa. Enamba z'essimu ndi ku 0702 56 21 57 oba nonsanga ku 0 mbade manyo olijiraba ku screen yanti eyitawo ku screen 0702 56 21 57 0782 10 15 69. Hope Shifa akola surprises zonna locally and internationally. Bikwamu mbayo gwe n'oba omwagalwawo ali mu America siina we sigenda ne bw'aba ali Mbale ne Koboko Kihihi netolodde yonna ngenda. So tweyanziza mwenna basubscribers baffe bafani baffe abatwagala buli omu gy'atulabira ate no trustinga. We love you so much, we don't take it for granted. May you stay blessed till next time. Atenga abanteeka mu ssente babayita High Spec Studios bali kusaba radio awo najjo nankumbi nga Cobbins Moto gwe nine omukolo gwoteekateeka noba oyagala okupangisa screens zonna ezikola ku mikolo drone makamera babina babayise High Spec Studios. Enamba z'essimu ziri ku screen. Nembajjukiza nti Bunga Comfy Homes mwenna abakomawo mu ggwanga ng'oyagala okuwummulirako waliwo security bakugamba jangu nangoye zo towetika TV odrop buli kimwe ebitanda mwekiri okitegedde ssebo oyinza ogamba mukyalawo mugende musuleko out Bunga Comfy Homes mwetika ngoye zokka nga gwakyogedde nze akuwaga ngenda siibula ngende mukwano Bunga Comfy Homes bekwate ate nembajjukiza nti Hosh Fashions bali akushera ebulenga bayina gawuni gomesi twambaza abagole naye nga wadde mbambaza era n'omwami omuwagire nange nyambaza abagole nyina gawuni ne gomesi n'ez'ababuuza zonna okushera ebulenga otuuka ebulenga awo wali kalina awo waggulu kuliko Hosh Fashions era nga wadde mu bizinesi nzikiriza nti ate nzira nza naawe eggwanga lyonna mumpagire naye mumuwagire naye akola ku bagole. Tweyanziza mami neyanziza nnyo mami wuuyo munkonereko mami neyanziza nnyo okumpa omulimu nsiimye nnyo okuneesiga weebale nnyo weebalire ddala bannange munzikirize mbasiibule tubaagala nnyo bayibayi tubaagaliza lanchi ennungi wangi amayi singo bannange sibukira bayi baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya asuse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate